Oluvannyuma lwa gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza okuvaayo n'ensoma empya giyita eya new curriculum, amasomero mangi mu ggwanga gakyasanga okusoomoozebwa olw'ebikozesebwa eby'omunyoto so nga n'ago agalinawo ebitono ate abakugu gawammanta bawammante. We still have less numbers of girls that participate in. We still have less digital engineers. Akulira essomero lya Masheruka Girls Secondary School erisangibwa mu disitulikiti y'e Shema, Catherine Niwagira agamba nti amasomero naddala aga gavumenti galina abayizi bangi kyokka ebikozesebwa nga kompyuta tebimala. Abaana 20 kompyuta emu kakati twagala eyo gap tugifunze tubate ku baana at least bana kompyuta emu. Embeera eno yasitula aba bbanka ya I&M okuyambako amasomero agali mu misoso gy'ebyalo era badduukiridde essomero lino erya Masheruka Girls Secondary School n'ebyuma bikalimagezi 16 okubayambako okutumbula ebyenjigiriza. Twali talina kompyuta zimala kati bwe bajja ne batuwa kompyuta kati tusobola kuyigiriza abaana budde butini n'ebizaamu tubikolera mu budde butini ne tumala. We believe that these computers will be tools for the learners to learn and grow, to become technologically driven and move into the technological space at the rate that is required for them to participate in the modern world. Bano bagamba nti gavumenti erina okwongera amaanyi mu kutumbula tekinologiya mu masomero kiyambeko okukuza emiti emito nga gitegeera tekinologiya ekiyinza okuyambako okusitula ebyenfuna by'eggwanga. We believe that by investing in education, we don't only empower individuals, but also contribute to the broader development of our communities and the country as a whole. Bongeddeko nti eggwanga gye lyeyongera okukulaakulana bingi birina okukyuka ng'ebisinga birina kukolebwa ku mutimbagano. Kakati bano abaana bwe batunga obuyigiriza ku kompyuta bayinza transforminga society zaffe ne baziteeka mu nteeko etwagala. Jacqueline Nantale, BBS Telefina, Gambuuze.